kati bw'osanga omwami nga ye nga amata gamukola bubi naye ate mata we gamikisinga neyo wansi with that natural smell kibeera kitya obeera owunyanga eshapwe bendowooza oba bongo ze sibalina baja baguyita batya guno omuzigo gw'ente. When a probiotic is good, probiotic yogurt, it will restore a healthy vaginal microbiome, whatever that means. But I think it should be once in a while, not any yogurt, probiotics. Maybe your yogurt, but it balances. Like when you steam, you kill both the good and the bad bacteria, and they say we need both the bad and good bacteria. So when you kill the bad bacteria, it's also bad. When you kill the good bacteria, it's also good. So when you use probiotic yogurt, once in a while, not all the time, the good bacteria. I think infections once. Then the bagama don't use tissue. What is that tissue, Bina? Use tissue down there. Maybe all tissue. Zenatana kakugula gundi bagita wipes. Zina. What was study scented? What was it scented? No, study scented. Nezwagamambo unscented. Nazo zibera zina. That ka smells zirina. Kyekyo nalekera uzikozesa wansi eyo. Zakati no ze eva nonya ziri omutali scented bagamba natural nga tukuli scented. Chekeza bebateddemu era. Ngampulira biri bw'amazzi. That's what I use. Nze waliwo kyempulira nga bwe kimikisinga tipingi mpozi nga tipi bangamba osoka n'okolako bwoti. Naye oluusi bwe mbeera kumpi ne tap near tap, what I normally do is I can use my fingers nsoka zooza ne sabbuuni to kill the bacteria. Ndyoka mpisaayo wansi naye ate mulayi waliwo n'okwoza olina okwoza ng'oli very careful. Kati mulimu abamu kyenalaba bw'oyoza kati bw'okola number 2 ate n'omala n'okola oti ati akwanjogedde number 2 kinyonyi kati no bad luck oba good luck? Bad luck. Mama nyabo ekinyonyi kyokupamira eba good luck. Bad luck neda good luck eda nga twagala nnyo ebinyonyi bitupamire nga tuli nga tuli bato. Ebinyonyi bya yaya kyebale. Banafu abagobera programs za Biva Organic, nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Nabadde njaga kubera n'omukazi agira mubuuze kiki oba yateekako jiki ne byokya nange mbirabye kati kyokka mpya ng'ate ziri strong. No, they look like designs. You're kidding? Yes. Birabye nga ngira nengamba iyo omukazi yateekako jiki. Bino tebiringa ttaka biringa biringa ng'omuntu wanaasulasulamu obuntu bu sports yes. Kyokka muna esi design. Naye ekitegeeza bw'ebanga jiki then eno ngumu. Kira kajiko kubanga kati muno yambadde oba toyamba naye dodo muno toyambadde asite tadde mulene dodo toyambadde empale nino okussa osootya nga toyambadde egondi biravaako dodo
nina okussa wama bampagidde. I need to breathe. No, she can't breathe. It's going to smell for me. Smell where? No, because Do you know the oils I put there? Okay, now because even you see when the thing is so tight. You put oils. Neza si munene Bina tojubisa bangamba bugwa ina matama. Abantu babasajja bayine ngambo. I thought you were sleepy. Wallahi ndisinaye kati I've woken up. Era ice cubes bamuleta I've woken up. Batunyumiza nga abasajja bayine ngambo banna. Bayine ngambo. Abasajja ye mumala okogera nafe mumala. Ne mutandika okunyumya. Tuli bwetu titulibwati. Dodo alibwati. Dodo takaba. Banna. Ate then of all people n'onyumiza kasuku. Ati kasuku mbera nyamba de. Kasuku n'abinyumiza wano nenga neba ne kasuku tasindika. Era ndi Bina yamubuuza. Bana abasajja bakimubeera n'eŋŋambo always. Atunyumyako. Ate munai for us we don't discuss mboba omusajja ali bwati mboba nabadde bwenti no. Munange we don't. Naye ate abantu bo batu abakazi kyokka abagondu anoonya sente nayekwatakwata batajjamu 10,000 nkutuka ntandika okugamba nazze na sente meka ntandika okulowooza. Lwaki munaye it's always good to go on a date ng'olinachi ng'olinamu ku sente zo sente zo abasajja munaye banze nagendako ku date n'omusajja. And in fact that was my first date awo nga nkola ku UBC sajja yajja n'emmotoka ng'ekola bweti namukunyumiza nga yo client awo yo mulala oli client yagamba mbuno bwe naafa mbusimanya yagenda okusooka nyuzija kulya wali yoyo mbwateekewo making sure alabe coffin wano wewali kasusu ka Bina akayiweko ettaka mbwakuba entattaano 1 2 3 4 5 kati simanyi kati bw'anansooka okufa nze ngenda kukola ki fe tujja kubawo eddusu bakulengera ku ntanda ng'okola bwe 5 wagenda okusembayo naawe naye lazima omanyi no ayinza okujja n'akunoonya wakiri mu real life waba alemeddwa n'akunoonya ng'afudde naye maama naye atulekebu kugambe naye how was your week? Wiki. Very hectic. Sigenda kulimba. Aine jja nayo I'm ready for it. Tubaddemu gundi ya tufumbe waliwo labye nkole gundi ya software ya crashing kati bili awo mbadde nkola. Ona kubimaliriza ebintu ebyo. Nyabo bya mani atakati no wiki ejja no kuweza locks manually. Eno ku making sure nti tolimba. Kati leero tolimba. Then your week. Alero siri mpezi nazivuddemu yesterday. Never I think it's bad timing. No, let me ask you. Why do you keep telling me that? Because the Katrina is a new cousin. No, kunyumiza kugambe just in case. Ngomuntu azana kugamba yedodo. Eva omugambe muna gebambi mukazi watabera mu pizza all that time. So nina backup plan. Paizo kozamba nimba. Muna esimanya I think it's bad. I think the nowadays nkola babysitting just. Baby. Oh yeah, from Monday. Because I didn't have ebingi nnyo bye nayize dodo. Abaana. Walabe engeri gye bali piki, walabe engeri gye bagala attention. Atoloza bibabeerako abaana muno bakuze. Abaana omwana yazze nambuuza ebintu nga nkyabimanyi. Ebya Iran. Simanya? Iraq. Ani arwana? Israel. Iran. Bakugambye eki. And then he was like, Auntie, did you see the things I sent you? Nabirabye, but estaliwa manyi because kukakana but watuuse bwe yavudde ku ssomero naye n'alyoka aleeta essimu ye. Nandika okunyumiza simanya babadde nani ne pistoxi. Now, a 13-year-old telling a woman like me. And then I was like, oh, wow, that is very good. So tell me more. You know, I've been busy. But Auntie, this thing has been moving on. They've been fighting Trump. So Trump we yagize munanga. Andi kati nze gwemanyi Trump. Kuba mukaawo. Raga they agreed his talks. Kwa pepo
exaggerating, there's going to be a war, World War III. Well, peace talks. Oh, man, I'm very active. Like 13 years maybe. old. Because at 13 years old, what was I doing those days? Toka mutyaba banange yagenze mukasiikirize fena atuleka mu musana bamugabe bwonna otuyanoogera musaba akatambala simanya saviet kyaba sapiet I'm under the weather tebera under the weather tusaasire under the weather kirala Bina unawea Juliana kanyomozi atugamba naye mukaba katonda mane njagala balabe pax naye baba under the weather Bina onsuulidde ebintu onsuulidde sapiet yo bwotyo bwokola ku bakyala toka bannaaye pax anjogere n'amanya go gonna pax under the weather tegeza oba mulwadde kati Juliana yakola kyembaka yakasolenga n'agamba ali under the weather twali tulina ekikompola kya ddembe way back nabagamba I'm under the weather never that no nengamba under the weather ne mugambe waffe nga teri nkuba niba ne Juliana banaye tekamu oluzungu under the weather kitegeeza mwenange oba olwadde oba mutwe oba lubuto oba tubalanga for quite a long time Bambi, I think she woke up one of those days and she's not feeling fine. I don't know. Because that's what it means. Can I tell rain check? Let's put a rain check on that date. She takes that. Rain check on that date. Rain check on that meeting. She takes that. Bademo bana bana bogera ebintu nga sibitegeera. Rain check tukiwumuzeemu. She takes let's cancel. Under the weather buradde. Okola ku radio y'Oluganda. Ebigambo by'Oluganda byogera ennaku zino. Oshegeza oluzungu lwange lugenda. Rain check. Bina akyamanya oluzungu ngedda. Someone asked me that question last week. I don't think I was it. Because I don't think I can speak it. Uganda lulabika luntutte. Wakampeza voice note munda bine ngamba waliwo nakuweereza voice note nga ekyo kigambo kijje wabbi naso sene empunga nongamba tabanyi kola ku Uganda naso kansirika nakadembe kati then even yesterday wagede ekigambo ngamba wanji okulamba goba kuma okulamba goko okambaga sikiwira mwana yabadde ali ku ssimu yange kati ng'ate abadde ali emmere nga muliisa kati nga njagala genda kati ng'essimu yange n'agisi kati nsiina bwenji mujja kate saagala akaabe so nensalawo nze muliise mangu omukozi yabadde amuliisa kati nensalawo muliise munyumiikirize omanye abaana ateekayo emmere munda n'amala n'agayako kati n'andika okulaba ekintu kyabadde alaba nesigala mukamwa kati bw'omugamba open oteekeyo endala nga yakuteerawo neera oteekeyo kyaka wadde mulimu naye nga tayagala kugimuggyako kati nga I had to choose either atandika okukaaba oba se ekyo muliise which is not right ng'ate bw'omunyumya n'omujjukiza so nga mugamba ebyo nabaddemu. How about removing what is distracting that person? Now you got discipline. No mugamba, you're going to watch that movie after or that cartoon, or you're going to actually telling a 1-year-old and a half. That's how you start instilling discipline in them. Yes, which is bategera manners ezo. Omanyi bakula kyobayigiriza mu buto kye bakula nakyo. Bategera nagamba omanyi when I go to Auntie Bina she says nade nake editinga. Kati ne bayingira badde bamutute for a walk. Kati ne nayingira kati nga nina kenina okupostinga. Awo nga ku ssaawa emu kukakana nga sirina kyensobola kukola okujjako kati bwe yasanze nga ndi ku ssimu most cases kasita basanga mala temuli ku ssimu asobola okulya emmere ye nga tewali mbozi kyakola bwaba takoze ekyo ekirala bw'oba toyitalina ssimu agenda kulya then amale yeetoolo atandika okuzanyisa either kidool then alyoka ajje agufuule muzanyo nga bwagaaya then namala najja nateekawo omumwa n'omuwemmere naddayo nadduka n'akomawo kati then there was also something else kyenayize abaana b'ennaku zino okuba waani ekirala kyenayize nayize nti no omwana muneejo nagenze nemuyiira amata era kyebambadde gugolinga olina kati bambuuza are you a robot kwegaba nange olema gugo nayo njagala mbeere shuwa kyonnyumiza
nagenze ne muyira amata like nakuta ekikopo nade ndoza ecupa yagikutte bulungi kumbe ng'ecupa tagikutte nemala ne amata gamu ne gaspidinga like around here naye si kususu directly like on top naye not this part naye wano waggulu maama nadduse speed ate gabali tegooca naye nadduse netandika okukima savieti nenkatereza nenkasunda eno nenkasiimuula nezira wipe nalibadde nkozesa wipe as in baby girl yeah the boy so omukozi n'alyoka ajja n'ambuuza wati kiki nendyoka mugamba omwana amata gamuyise kususuwe allah nangamba otafaayo ogumwojo nangamba nti bw'abeera muwala dodo bw'amata ne gamuyiikako kabenzi omukulu amata ne ganjika wansi eyo mbuno bw'osobola mbw'ogenda kuwunya kununka obulamu bwawe bwona nowe kati bana bawala bateeka nagamba ekyo liddagala ate bana bawala bateeka amata mu mazzi ne bana bayeeyo wansi gamba n'abakola mbu yogurt simanya mbu bateekayo yogurt well there is bacteria probiotic yogurt yo nagiraba kuyo it's okay but it's not all it's the not time. okay gagabeera mata pH mata naye gabeera mata nti nago go gali different yogurt bamukola bulala nerabidde gye bamukolamu but there is that fermentation blah 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 ali different kinga balaba bongo bamukola mu mata but it's different olaba ne wano bagamba by the way it's not allowed oli mutuufu amata tegakkirizibwa kunaaba wansi eyo mu buwala because it's going to disrupt with your pH balance bwaye ne bwonaabayo gasigala gawunya kibannange kati ekitegeeza ate muno it even leads to infection ye bannange katabaka bawala banaaba amata eyo wansi babeera tebajjayo infections simanya abeera baagala mbu wabeereyo akawoowo akalungi akawoowo akalungi naye ate eyo wansi eyo wakolerayo gundi okay bagamba what's of cleansing yes but they say unless just abamba bakisusa but I think once in a while especially after your peas munanga abona ddala munange nga gwe waliwo but that place is self-cleansing but they say once in a while if you feel like you want to do it use the right herbs to steam ate you don't have to steam for a long time for a short time ate if you steam that's when you use abata steaming nga tesiwulyanko nga batugamba tetuwunya so that's when you get to use well, after steaming that's when you are only allowed to use probiotic probiotic yogurt yeah because it has to replace the good bacteria because when you steam you kill both the good and the bad bacteria. Good probiotic oil olawo batali made out of milk ali made out no chengamba it's made out of milk but it's kakanka let me show you here no doubt probiotic olaba nekira abantu abaana abalala abafa like okubeera ng'omwana oba omuyonsa simanya amata ne gamuyingira either oba mu kutu waliwo naye yatugamba ku YouTube mugenda ne mwogera ku bintu ng'ate temulina sure gwali sure lwaki toteekawo bituufu yali ayogera mbu ku tribe neŋŋamba labona omusiru kati tribe ye kubanga yetafeeseka ngo tribalism aloza si bituufu gwe gy'obeera kyogamba obwana bwa omu buto kati batubutuka goyo batumugamba mikwana abali eyo making sure amata banaye abaana abaana abato naawe omuwala omukulu banaye naaba wansi mbuno infections ate binatisiza nti owunya mpaka munaye omwana yangambye mbu ate teriddagala n'abekinnansi tebalirina sobeera owunya ppaka kufa kati bw'osanga omwami nga ye Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Amata gamukola bubi naye ate mata we gamikisinga neyo wansi with that natural smell kibeera kitya obeera owunyanga eshapwe bendowooza oba bongo ze sibalina baja baguyita batya guno omuzigo gw'ente mona probiotic is good probiotic yogurt bagambe it will restore a healthy vaginal microbiome whatever that means but I think it should be once in a while not any yogurt probiotics simanyi bye bateekamu yogurt but
it balances. Like when you steam, you kill both the good and the bad bacteria, and they say we need both the bad and good bacteria. So when you kill the bad bacteria, it's also bad. When you kill the good bacteria, it's also good. So when you use probiotic yogurt, once in a while, a lot of the time, ejja kukomyawo the good bacteria. Ezinakuyamba okulwanisa I think infections eyo. wansi, yes. Then the bagama don't use tissue. Abantu bakozesa tissue Bina. You use tissue down there? Maybe all tissue. Nze ndatandika kugula gundi bagita wipes. Wipes zina what was study scented? What was it scented? No, ne study scented. Nezagamba mbu unscented. Nazo zibeera zina that ka smells zirina kyekyo kinalekerawo zikozesa wansi eyo. Zakati noze eva noonya ziri omutali scented bagamba nacho nga tukuli scented. Tekeza be bateddemu era nga mpulira biri bw'amazzi. That's what I use. Nze waliwo kyempulira nga bwe kimixinga tipingi mpozi nga tipi bangamba osooka n'okolako bwoti. Naye oluusi bwe mbeera kumpi ne tap near tap, what I normally do is I can use my fingers nsooka zooza ne sabbuuni ndyoka mpisaayo wansi naye ate munaye waliwo n'okwoza olina okwoza ng'oli very careful. Kati mulimu abamu kyenalaba bw'oyoza kati bw'okola number 2 ate n'omala n'okola oti atidde akuba njogedde number 2 kinyonyi kati no bad luck oba good luck? Bad luck. Mama nnyabo ekinyonyi ekyokupamira eba good luck. Bad luck. Neda good luck. Eda nga twagala nnyo ebinyonyi bitupamire nga tuli nga tuli bato. Bannange ebinyonyi bya yaya kyebale kinyonyi ojjasimenti mulimu ebinyonyi oba kiwukawuka nga kitambudde. I think it was water. Yellow water? No, I think it was from a flower, maybe. Over. Because there is a bird. Bird? Rashna kapamye kugwa ate nga nze nina mikisa. Kaako kakuli kaze wange go away. Go. No yagala kakupamire. Asagala. Mama kaako dodo. Kanyonyi kaako. Kali wagulu. I like it because of its nature. Yeah, it's good banange. Obeera ng'alyeko manyi oluusi neerabira. Nabera comfortable. Pozi n'ekirala twali twogerako ekyo ekyagundi. Ate abasajja bo. Abasajja bagamba after. Malofuka. Most of them don't do this. You have to whatever you're thin. No sugar cane, no ginyenya. Never Bamaya? Mutiaba, do you shake your sugar cane? You tap on top. Eyo gayo eno yeepanka. Ne mutoyo la bweragirayo. Nange manyi bwota. After doing this, ngokwata amazzi ngoyisa n'abasajja akola kukosa abambala pant liners terozirekayo for a long time. Ogenda okulaba ng'ogijjirayo ng'owunya. True. We're supposed to change twice. Gugendako. Twice your pant liner, true. Yes, kati gwa cleaninga. Naye pant liners bina mulimu sizes. Why do I ezimu ezimu ndaba ntono? Naye ntono. Saasira ffe. Ogenda nejjula, ogenda okugijjayo kugikyusa. Nga ne kumpale wali wet. I don't know. I was telling them why don't they make longer ones. Ne bagamba ate longer ones abeera ofuuse pad. Then I thought that I think kirabika nzaagiteekayo obubi nina kuteeka wali ku center. Zimuvinga maybe. Temuvinga ebeera sticking. Mpozi the only challenge is ng'olina G-string. Ekyo nakiraba. Ekitegeza kisinza ku mpale gy'oba oyambadde. Naye zino endala it's very okay. Naye bw'erwayo because omanyi tufuluma fluids. Yes. It goes onto the sides. Waliyo lekaawo.
I know. Kati. So, but we need to change it like bagamba 3 times. Na yo oluusi some of us forget, and I have a feeling church contributing okubeera nga tuwunya naye mukama akyansaasidde sinafuna ka infection okuva netandika okwambala pant liner. Ofuna infection? Really? Duli edda nali nfuna infections naye ng'ate enjozaayo nga naaza bino bye naaza ne naazaayo ne sabbooni. So the doctor told me I have a feeling zino infections z'ofuna n'ogamba wansi wakusiiwa buli ssaawa. N'abasawo nabo balaba bingi. Era omuntu obeera ng'olina omuntu wonga musawo bannange. Naye mpozi ate yatugamba mbu otuuka n'obikoowa atuuka n'olaba nga yabirina n'obikuba kati it's up to you in your mind gwaba atya naye ndoli nagamba nti waliwo oli ng'ali bubi nga tagaana kumanya yakusooka nga byamukubye edda. Especially ab'embuto. Ab'embuto oba toyagala kumanya essaawa za mutoti. Naye omuntu naye Mukama ansaase nsaagala kufumbirwa gayini. Lwaki mbumbu you feel like alabye many gundi cookies. Pozi nga gayini nga yaŋŋamba ye abeera wa C-section. Mama. Tukaa naye dokita wanange. Naye dokita. Dokita kira kankole sajja lwenzire buto. Jaba bannange. Nzikimanyi kankole sajja lwenzire buto dokita ankwane. Dokita kwane. Ano beno tuli ku gundi oba ogira otuddewa. Nakola surgery dokita ankwane. Kyogamba kati obaddepo otyomula patients badde bawulira by'oyogera. Ana dokita oba mu ddwaliro nedda. You're confusing the patients, doctor. Kati malirize maybe you could sit oba wali. Inakubeera ne doctor. Tugeragana ne doctor. Bagala tugamba mboyo types za national water. One type. Which type? Menstruate erabika ya winter. I've never seen that national water. I think so. Waliwo bangamba mboyo nga bambadde engoye. Engoye zazambadde za particular weather naye nga ya racers. Neba slay queen waliwo gwe nalaba slay queen sijja mwogera. Bannaye nga ayambadde wooma. Ola kati nga buno obuntu katolanga ngako koyamba obeera wooma. Ng'olina kambalira mu ngoye kitegeeza kanola nga bo kali thick. Naye maama oli yagenda nakambalaga mwene muzambala kati mayi kye nakola nali nteresa obwange nembujjayo neŋŋamba ffenna tubeere n'amaalo. Wano Uganda munaye abantu balina amaalo aye tebaagala kukkiriza waliwo nga tulage boots zenda bali nga zino boots za winter. Gamba waliwo n'abayimbi boolaba nga bazze on stage nayambala winter kino kiwinter bakiyita batya ekyo kibeera nefa omungi. Kitegedde. Najja ku stage ng'akyambadde mu musana omungi naye ng'akyaleko nga design. Baba akimuseera. Basere nga bakimuseera. Kati nze at one time we nali Durban, nali South Africa. Ne bambuuza which country do you come from? Which country do you come from? Uganda. Uganda. I think it was either Dubai over South Africa. Sajja omukazi n'alyoka ngamba, no, these ones, do you have winter in Uganda? I don't think so. You don't need this. Nemugamba, but I like it. It rains. Nagamba, these are winter jackets. Nemugamba, but I see musicians wearing them in Uganda. Nagamba, really? Mbuzi n'alyoka mbulira nga bwe zibeera warm. Ye teyafaayo. Oba kutunda ye yafaayo kubeera ng'akubuulira ekituufu n'otakigula. Naye wano e Uganda kale akulimba Bina akulimba waliwo yanga muno oli ayinza kwanga baba atunda ebizigo byakwerusa ngusanga akozesa mpiso nakulimba nze gwolaba mbere ebizigo bintusiza wano kusanya nkolaba nti nakombe yakozesa mpiso. So bad. Ofunye backlash. Ni waliwo n'abawala abeeru bendaba nga bayongera omuntu ng'oli mweru lwaki okozesa empiso? It does not make sense. Bozi ng'oli muddugavu nga mutyaba oba nga ddodo. Nze ndi bulungi seetaaga kweruka. Anti kye ŋŋamba naye kati nga nva kyo.
because olaba abantu abasinga mune abeerwe ennyo ogenda n'olaba ng'oli yeyerusiza n'abeera nga talinaamu kantu naye there is a doctor who told me nti bisooka ne bikola mbu baabireeta way back nga baagala kuyamba abantu byabalwadde nno like omuntu nga mulwadde IVF glutathione oyo mbu yali w'abalwadde oba kukola batya mbyerabidde then ne bakisuula later ntino bw'olwakola treatment etegeeza ife overdose oyeruka. That's what happened. So they be overdosing. Kati now me what I was told is that the doctors yangamba nti mubeeramu abantu abamu nga balina scars nga balina obugundi like oyinza okuba nga alina scar nga simanya alina cuts like obanga mwamusala kati nga oyagala ayeruke like ziveewo ne bakuwa naye mbe olina kikozesa for a whole year or for only 1 year noddayo mu kkalayo kati bw'oyongera then obeera weereetera buki bulwadde kidneys liver or what me I was told skin cancer kati kidney simanyi liver beera overwhelmed it digests ate kati oteka mu veins so you don't know what's being put in the veins so mune bwete bwe yangamba in fact they were supposed to be there are 3 of our injections naye I think what happens is that bano bo nga bw'ogambye bongeramu ng'oli omukazi bwe yangamba gwe nali nkola ku Spark TV yangamba nti no nti oyagala otangalire ddala obeere nga namagoye obeere muzungu ng'olaba ne veins za green naye kati nfaaki kati nga nze ntandika okutangalamu nga ntangala nfaaki muba temundaba sirabika bbira ate olabika zino essaawa nze ndabika nze kyekyo lwaki nange ndi under the weather You're misusing the word. Juliana atugamba ali under the weather. Emily yali mulwadde. Nenda alabika yali wansi w'omusana nga mungi. Netugamba katwakitaze kuyimba kiro lako under the weather omusana gugenze. No, kiraka either yafuna flu oba olubuto lwamuluma like literally obeera mulwadde nga toyagala fuluma. I've never asked her. I need the day I met her, I would tell her, why did you cancel? Why did you cancel? Yet she had a huge following. Abantu bamulinze. I think I'm Mulanze for a long time. Kagamba ako wena kayigira under the weather kati nange mbera nkola under the weather. Under the weather, under the weather. Musana now where you am under the weather? Ati musana monji I'm feeling hot. Yes, I'm under the weather because of musana monji I'm feeling hot. It's a phrase for I'm sick, I'm not feeling good. Mpa kwambala winter sweater kwa jogging. Yo wait andi munenku eno andi enkuba nadde ndozegenda kutonya nene weather yenaku zino ensobera did you read the story okimanyi nti bano abantu betugulako ebintu abakozesa cooking oil okumala ebbanga ddene bano ku streets nga kati ng'empuuta wala nabali mu restaurants ezo chips zetulaba nga ziriko obuntu bwa black munaye bukozinga cancer bukozinga cancer. Yes, nera bagambye mbona abantu abasinga bali mu Cancer Institute. Nera there was a story ngeyogera ku burnt food and overused cooking oil. Eziriko obuwuka obwo obugundi obwo. Street food. Anti era babigira ogera nakwa chips natekamu bunyamanyama olusi bulivaliva obutonotono nasaliramu bukabeji naye kyekyandibadde kibisi nga akyusa gundi ate katijukira they are saving nowanda buta wamba kitufu buta abeera mukadde akozesa buto wakumpi wa wiki namaga tuli ku buto omu na recycling kumba atulwaza so most of those people is because of that. Yes, bagamba mbuno abasinga abali eyo like otulaawo naye omanyi nti buli kimu kirwaza cancer. You just have to be careful. Buli kimu. That's why they say you have to go to detox. Detox, your detox, go detoxing and get around cancer. I mean, that is a story. Aliwa, okay, seko. Nzenga simodi. Zikola. Whatever unya lotion je wampa maybe weje unya. Olira kisubi Bina okute ku kisubi todo eno lotion go ajimpe yo mungalo olimba ngampira kisubi kuwampe eno lotion buli kanako nje siganga kumbe kisubi
olaba kugamba nti obeerawo kumpa ebintu ebiri loko. No, it's like I look at just no, but I can put that just no, but by the way, You I give me think I the got local confused. things. Bina ina shayiga wana kuya seven bobo in sweater. I think it works for him for her. Yes. Enswera. Aha. Nemulaba kati nateekanga wano. Yes. Bubigoba enswera. Mwatu bigoba. Gwena kikezaako ewaka. Naye nakyo si kisubi. Biki ebyo by'otaddeyo? Ate kino si kisubi. Kakiringa ng'ekisubi. Oli mu kukuula bintu bya Stanley, oli mu bisubi. Naye banaye n'abagenyi nabo balimba. Ebimuli byamu nabo ne babisuulamu obiti. Banaye bansobera. Muntu n'afuba n'atereeza ebintu ne birabika bulungi. Nemuteekamu obiti. Otokalaba akapapula. Ate bana balya. Wali baddeko irritated n'olya. N'olya piki. N'omusanga eno ng'olya. Wata obanyiiza. And you know what? Even grown-ups, that is the saddest thing. Namuteka wansi w'emmeeza. Wansi w'entebe. Oluusi n'amusuula busuuzi awo kyokka n'atabalirira afe abagenda okutambula. N'otamulabye nena n'asaanuuka. Yes, because I think omuntu akozesa pike. Omuteekamu bw'oba olina katambala oteeka mu katambala bw'oba olina katishu oba kiyu oteeka mu katishu then you whatever n'omusula somewhere. You know, obeera with dustbins anywhere. Naye oli they just litter. N'obiteeka wansi bwegundi. Wansi n'okyayira omuntu n'okwata eno wansi bannangira banayine. Nze munnaye ate kati n'awaddedo. Wansi w'ekitanda. Waliwo gwe nalaba eggulu. Ne mu hotel. Ku bitanda. N'akateeka n'okasanga nga baakateeka eri emabega. Okumanya naye amanyi nti no kyabeera akola kyabujega. Sakateeka mabega takateeka wali mu maaso. Kati gwe bw'oba munnange oida weemankuula ogenda okulanga omukuttemu. N'abamusuula balinga ne bano. Nze munnaye ate batandika nno mu buto. You know that's why we need to teach. Nga bw'ogambye. Omutandika muto. Like tell mukuba but you instill those manners. No gamba you want to watch this? First finish that food. That is tough love, but at the end of the day, omuntu wakula nagamba when I go to Auntie Bina, she doesn't want me to eat when I'm watching anything. Jaffe bamanyi Auntie Bina yabuli saa kunaaba mu ngalo. Kunaaba mu ngalo tolya kintu naye balaba nga kinaabe ne bamanya. No, they are here. Sorry. You brought mutyaba oba kati okwanaani. Ani oyo tulageeko engeri gy'otuddemu ne weegaziya ne bw'oterabika naye mukaba Katonda ayambadde bw'aba tayambadde wamma tumutulaga ng'otudde wenna wena weegaziya ayagala mulage Bina kaba kulageko banaye singa bamusajja ne bamunkwanirako. How are you? Ye wife nze mumanyi yoyo takulabangako yoyo wife banaye tugende mu maaso sokole kati nga togenda musisinkana eka ate lwaki munyumya kalaavu kagize naye muti abalabika abadde ayagala kumanya oba alika no kituufu because omuntu gwagenda okulaba tugenda kumalira why don't you just send a text message or WhatsApp n'ogamba hi honey. Your feelings died long time ago. People have feelings. Era ddala feelings zafa. That's wastage of time. Kati olaba beekubira emisana kati otegeera nti omusajja babadde n'ennyaamunyaamwe ekiro n'anyuma kati awo nga bayandika okwekubira emisana oba sekyo ng'amuseetinga alabika amuseetinga ng'ekiro alabye naawe kyebumukola. But it's the truth. Bakyamagero yatugamba nti kati obeera olina omu preparing kati alaba kati kabadde nti nyaamunyamu Kyamagero si bwati bwe yatugamba ye atandikira motoka mu jam traffic namuseetinga wekituukira nga kiggwa leero bano obuuka nga tebukugenda bwantandiseko kyakati eva bwagamanyi byaganye ebintu bya yero aba nange byangizeemu ambala yero
So ndowooza byebyo tugere tulabe ne doctor. Tugaze biddakiika mmeka ezo mitiyo paxi. 35. Tezimala? Sijja mmala. Okay. Tulina kulinza doctor.